security. Yes sebo. Mubwati. Fangone egambe etya ne security yimiridde etya? Kugambe kati security eritaiti kyoyina okumanya nti era nga mumanye enteekateeka zaffe abantu batambula bulungi, tewali muntu n'omu ayinza kukwatibwako, ayinza kubbibwa kasimu, tewali complain security, abakulu bonna bazze ne bainspectinga ground, buli kintu kiri talatibwa. Yes, naye ogenda kwongeza ku ddoboozi. Mukola mutya okulaba ng'abaana ba ghetto bano we mujja mu bitundu nga bino beekuuma ne batabba abantu tebakuba abantu, tewali kulwana kwendabyewooko wano? Kati abantu bano nabo bantu bakulu babeera bakimanyi nti ate wemba nga nze abakulira sisumbuwa, sikiwa nti nze wemba sisumbuye ate ng'omwana wa wansi ayinza okusumbuwa, kiba kizibu nnyo. Kitegeeza toopu wabanga ataddewo emirembe ate gwe yanga toyinza kubikola. Like before the show mugenda mu ghetto ez'enjawulo ne mugaanibwa n'abaana ghetto ku ghetto? Tubaawo nnyo okugendayo naye ngera tufuna obudde ne tugenda ne tubakyalirako kuba bakimanyi nti Fangone ekitebe kyaffe kiri open, bagalidde ebajjire era tetugoba yuti yonna. Security olwaleero ebadde eyimiridde etya mudiployinze mutya olunaku lwaleero wano? Mugambe security ebitongole byonna weebiri, abaana ba Fangone weebali, gwe kyolina okumanya nti security eri tight. Owaaye ekivulu kibadde kibawuuba, twajjako eyo nga muli ku live band, omukulu apractisinga mu live band, naye tusuubye nti agenda kukubira ku live band. Ebyo bya bulijjo, tetubadde nti no twetegekera nti lwakuba nti kivulu. Abo buntu bwaffe nga wonaagamba nti omubazi abeera n'ennyondo ne landa, ate kitegeeza nti noli waabanga mudongo oba mukubi waraga, ebyo bibeerangayo ewaka gyesi ne tuvaibingamu ne tutwaliriza tayimu. Ekibadde nti no byankwakyo oba muyindi ateekeddwa okubeera ewaka ng'akuba mulaga. Ku Freedom City mwateekayo bw'omwo emabegaawo bwa live band yayimbira ku Sydney. Leero mbulabye emabegaawo, surprise eneebeera etya leero? Ffe byonna tubikolanga, ekiba kizze kye tugenda nakyo tewali kiyinza kugaana kuba ekirungi nammwe mwakirabako. So leero ekijja kyekijja nkugambye masavu byonna tubikolanga. Julius tanapu y'abantu ogyogerako ki because abantu bawagidde enkwakyo, abantu bawagidde alien skin. Ate bino bya bulijjo, tewali nnyo kyamaanyi kibadde, tewali nnyo kyamaanyi. Okyolina okumanya nti ffe buli we tutegeka gabeera masavu meereere. Okuyingira kwadde kwa sente meka? Omutwalo gumu, VIP mitwalo 5, emmeezi ebadde yakakadde. Omukulu yagamba nti nga 3 agenda kulangirira endongo agivaamu. Kituufu ebigambo byagenda okwogera ku stage wali? Kati okusalawo kujja kuva eri mbawagizi. Bw'olaba n'ababeera mu buyinza atuuka n'agamba naye ngenda kutuuka ekiseera kino mpumule. Naye ne weesanga abantu bamugamba tukyakwagala. Kati abantu baffe banaabasaze ne bagamba nti awummule, naye banaaba kyamwagala. Esebeera ne kabinenti etuula ey'abantu ne basalawo. Bagamba nti wabanga gwe baagala engendo ng'egenda mu maaso. Lwaki alya mu bigambo bye? Yagamba Desemba waakoma okuyimba. Omukulu abatalidde mu bigambo bye. Mwakolako endagaano naye. Bwe yagamba abantu na Uganda era abantu badde beesunga kulaba nga legend awumudde nga mwana muto. Ani oyo gwe yagamba? Abawagizi. Andi labe bajja okusala. N'obutambi gye buli. Nti ki? Nti bana ngenda kuwumula Desemba. Desemba? Era mu Desemba abawagizi bajja okusala. Obala kuba teyatugamba mwaka. Nakira weekiri naye kyemmanyi. Desemba mumanyi Desemba onooba oli adda. Tanapu mugwe nga Fangone soja ogirabye otya yeyo gye mwali musuubira? Ate kati tanapu gwe kyolina okumanya. Abantu boobedde kati bali mu kujja bajja tanapu yiro kiri automatic. Abantu mu kusooka baali basuubidde wankulu ku mu kisaawe kiri ekinene naye tuzze eno mabega. Buzibu bwavudde ku ki? Ate twagenda okulaba nga ate eri abantu bagenda kwenyeganya ate tutuuke abantu ng'ate batandike bafulumya nti ate baziyidde. Tetugamba abantu baffe katubateeke wagazi we banaasobola okukwakira obulungi. Kuba kati batandise n'okukuba essimu baagala pick-up zitandike okukima takisiini. Tomanyi kiri erimu. Ekisaawe kijjudde takisiini? Bwe tomanyi nakumanyi. Omukulu yayogerako ku kyokukumu obwambasada bw'enkoola zinene. Gavumenti yali ebatunuddemu n'ebaddamu. Ze nteekateeka ze tulimu. Era nabo kibakakatako okujja ku Fangone abo abakulu.
abakulu ba gavumenti bajje ku Fangone tubeera saidi makindi mu kizungu ate bandizeemu mbadde manyi mulina okuwandika proposal ne mutwala mu ofiisi evunanyizibwa atugiwandiikira ani ofiisi evunanyizibwa yani oyo anti mulina otutuula ne munoonyereza anti ajje tutuule ku Fangone tumunnyonnyole kyanjawulo ki ekiri mu nkwaccu ekyenjawulo kyetaaga kikunyonnyola ng'oguluma naye oba toguluma tojja kitegeera temuwabya bavubuka kukola mize emibi gyakuluma nkwaccu gitya okugaaya kutya gwe kyoga waliwo etteeka erikugira ng'oli ebiryo teririiwo wategedde okay security wise champion good tuba tumanyi yagikulira ali ku ddaala ki kuba tetunamulabako na wano wekyolina okumanya nti ate kati wembeerawo ng'oliye mukama kitegeeza neetagisa kubeerawo era naye tayimuze zajja okujja lipooti buli kimu aba akifuna ne gwe obeera ne alien biki byosinga omwagalako gwe ng'omuntu gwe kyolina okumanya nti alien muntu mulala nnyo akyusiza obulamu bw'abavubuka bangi kuba kati gweoba osobola okukeera ku makya nojja noonoonya biliyasi kitegeeza naawe olina kyondabamu ate eggulire naawe ndowooza nti eggulire lyo oyagala okukola eggulire ery'enjawulo kati nze wentukidde okuba nga ndi bulungi kitegeeza ate oliyalyana bwe twali tuyingira omwaka guno abantu abasinga okulisazinga alien skin Bebe yavaayo n'agamba nti omwana oyo yeeyisa bubi mu bantu afuuyira omukka mu bantu aliira akakoola mu bantu naye obudde buno omwaka ogenza okuggwako azze n'omuyimbirako era amutendereza mukoze kyamaanyi kyokulaba nga Bebe adda ku sayidi yammwe mumuguze buguzi anti byeyayinza okuba nga nti yayogera mu mbeera nti yali tannabategeera kikigenda mu maaso naye yategeera amazima nga ate n'amasannyalaze gali eno kitegeeza oluyimba lwali luyina ekyuma mwamuwa ku masannyalaze Bebe okimanyi ekyo ate yekka osigadde era nga obimanyi era tujja kgenda nnyo naye nga kyolina okumanya nti rasitole naye wakibi omukulu yalwalira ku stage ya Bebe era ekiwaatu omutene gumuluma embeera yali evudde ku ki yali teyalwala naye nti yonna gye twava okuviira ddala Entebbe energy yali mungi yajjanga bulamu kuba yagenda okusinziira eyo okuva mu nkambi n'amanya nti buli wagenda alina okubakuba just yalinga akola rihaasi kyekinga kwetegekera lunaku just energy yali mungi kati kitegeeza wabuba nga buli eri yabukuba bwatu kati kikyosuubira waneeno kigenda kuba kirala nnyo Julius katuwumbawumba atukondeko ku eyali mukwalo gwe obudde buno simanyi bamulika bwanango that is Gaza yali under your control naye obudde buno awanda muliro kiki ekyatuukawo agamba nti nno obudde bwo temuli mu layini ntuufu era obudde buna akasuka biso eri Fangone soja alien skin waddemba okuba nga alina kyayogera ekibanga kyekimuyisaawo ki ekyamugyayo ekituufu sikimanyi naye nga waddemba okwogera kyonna ekimuyisaawo kuba wabazze naate mulabira mwe mwamugoba era bw'akomayo wammwe temukkiriza oba bw'akomayo musobola mukkiriza kyogamba tajjanga yokko oba bataano be tebajja batetusinkana naye wabanga kyekimuyisaawo kyayogera yagamba nti gaali ya Gaza ne alien skin wezeesanga alien skin edduka buli omu n'awava miwabo mirundi emeka gye muzenga mutusanga sibasangangako alien ne Gaza akyeŋŋamba nga mutusanga ffenga mwe tubasanga mirundi mingi kyogaa tuyita mu nkwera ate bbo anti bagamba gaali ya Gaza ne alien skin mbitaala wezeesanga yammwe ekwata ly'essalama road kyogamba tetwesangangako nabo tetumanyi kyaliwo ki ekyaliwo era nabo bakimanyi kuba kyobola natugambe nti wekibanga bo mu mboozi yaabwe kyekibayisaawo kiryokke naye ngaera nabo bakimanyi Julio abasinga bagamba nti alien skin yagala okubeera empologoma yekka mu kisaka nti kyobola bayagoba biswanka nga atandise okufuna erinnya weyategeera nti Gaza wuyo agenda kuyimba n'agamba kankwejjeko ekyo kintu soko kitegezeemuko kiri kitya abo bonna abaana nsuubira nti bo balina we batuuka ne bakonfesinga ku bigambo
n'ensonga biki byonna naye nga nabo ekituufu bakimanyi tebaniga bangi nnyo abagenda nga nga ne alien tamanyi tunakeera ku makya kyobola bantu tulina abajja ojja kusanga ejjo twabadde nabala neyo tulina bapya bagenda webati nebamugamba bugambi nti omwana yagenze ninga naye tamanyi kituufu gwe yayisaamu empi Biswanka ewajaluuna yakuwayiriza yampayiriza kuba kati Biswanka pozi sijjukira nakujjukira kuba tojjukira simanyi namumanya atekemu amaanyi atekemu amaanyi agabalwanyisa kuba naffe tuteekamu mangi agalemerawo yagambye oluva mu nkuuka mmwe batandikirako omwaka ogujja okukola ki we yakoma abanja ssente ze ezaki muyimbi nti babadde bamuwadde diposi yabawa ku nkwa ky'emiliyoni 7 yaziwani CEO kola ki kuyimba kati ki ekyatuuka ale ne yeefuula yali ategeseewo kale